The Newsroom, where untold story is revealed. Chovola ate mutwagala naye mujja twagala lwampaka. Mutwesibyeko. Mujja twagala lwampaka kuba tulina otaasa obulamu bwammwe kati nga Sydney teyandifudde mu mbeera eyo. Bandiko mukute ne bagamba katumutwale ku poliisi. Naye just gira emitima emigubi gye nkugambye, those dirty hearts. Ejjeko. Nti abantu bo banyumirwa kati okutta kuba baliko ebitambo simanyi. Katrina those characters abantu abaagala okudifaminga police. Ngaye buli police kyekola alina okukyogerako bubi gamba. Anti bannayuganda balina okutya nti poliisi yo bw'ogigamba egamba jangu ojja tuyambako mu kunoonyereza. Kati kiba kibi okuyamba mu kunoonyereza. Oyina omuntu ow'enjawulo n'ali mu uniform n'omuntu ow'enjawulo ali ewaka. Muli banjawulo oba osigalayo gw'omu osigala oli afaani? Owawaka si afaani. Civilian. Obeera mukakamu. Naye we ntuukayo. Down. Ndi mukyala. Layirako. Omukakamu nengenda mufumbiro nenfumba sina mukozi waka. Nengenda mufumbiro nenfumba nenjoza ebintu kumacha nkeera kumacha nnyo nenjoza engoye ze on my free time nenzigolola. Nese ngalo za afande ngazoza. Yes. Neziwaate emmere n'amasanda. They do. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Banirizaako nate abalungi abatulaba era abatugoberera ku Beyond the Newsroom BTN Media mukutu azemakutu ogukuleetera ensonga z'issemasonga naddala ezo eziba zitambula era ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda n'ensi yonna ate okubanga twetoloola ne tulaba ebiba bifuddeyo ne tubyogerako ate era naawe n'osobola okubanga obimanya. Ensonga nnyingi zetugenda ogenda maaso n'okubanga tukoonako olunaku olwaleero nina gwekyazizza ku luuyi luno afande oyinza omulaba n'ogamba ate ddenni leero atukoze atya naye kineewunyisizza okubanga bye muntu asinga okubeera nga ali friendly omuntu ayagala ate bw'omusanga oyinza okugamba bujjako ekyambalo ddala ono afande oba nze ddenni abaweereza afande nsanyusa okukulaba. Ng'ambe nti Mukama yeebazibwe oba assalaamu alaykum. Mukama yeebazibwe afande. Walayika okuba omukyalo omulokole. Nnyo. Maawe Mukama yeebazibwe. Amiina. Nsanyusa okukulaba. Kale seewo. Nange nsanyusa okubeera. Kale afande. Nkyabula bitya? Si bibi. Mwebale kuweereza eggwanga. Tugezaako kubanga tuweereza eggwanga. Oba oliawo tubeere ba citizen abali productive. Yeah, true. Bye twetaaga naffe. Manyi bagamba nti egyo emyaka abo bayaye aba abavubuka be bakola bino. Kati ffe twasalawo okubeera abavubuka ate abagatta ku nsi yaffe mu ngeri omu oba endala. Afande buuzaako okuba tulaba oba yanjulire. Nsanyuse nnyo okubeera wano ku mukutu guno. Mwebale kutulaba. Amanya gange Inspector of Police wa Maria Chantal. Abangi gwe bayita Afande Maria. Ku mukutu ndiwo nga original Madam Uganda. Ndi community liaison officer, omuntu akwasaganya ensonga za police n'omuntu wa bulijjo ku CPS Kampala. Ntula mu room 24 awo ku CPS. Ndine Afande Maria. Kati ate Maria second born waffe kati olaba bwensanze my sister. Ate nga namulokole nganzi. Oli mulokole? Kama yeebazibwe. Ndi mutabani wa pastor mulamba. Wanji? That's good. Mulimu ebimu bye twagamba nti bino katubiveeko kuba bulungi bwa Katonda n'okwagala okuba nga tutuuka mu bwakabaka bwe. Manye si kyangu by the way naddala ku nsi waweetuuse. Naye ndi musanyufu okubanga nange nsanze kwa afande omulokole. Naye balina kibatulikamu nti olaba omusirikale odduka buddusi. Nedda ssebo. Abasirikale gye tuli abalokole.
ababuulira n'enjiri abatya Katonda abakola emirimu mu layini ya Katonda. Ffe abasirikale by the way tuli mukono gwa Katonda wano ku nsi. Sokoleke abasirikale muli mukono gwa Katonda wano ku nsi. Nti wookola ensobi Katonda we yandikukubye ebbayaali n'ogweri n'ofa. Omupoliisi akuyoolawo n'agamba jankutaase n'akuteeka awali safe. Munda. Afande ekyogamba okunkwata kuyinza okuba nga kulina kye kuntaasiza. Olowooza kukwata kuba kwakukwata nti tukukwata kukubonereza. Tusobola okukwata nga tukutaasa. Yes. Kati abantu ekyo kye batalaba, abantu balaba poliisi bwekukwata ekubonyaabonya, poliisi bwekugamba siba seat belt ekubonyaabonya, poliisi bwekugamba togenda totamiira tovuga emmotoka ng'otamidde ekubonyaabonya. Tetunuulira eri side nti poliisi ekutaasa okufa. Awo weewali ebintu ebibiri ebyenjawulo abantu bye baagala bo balaba side eri embi. Eno endala ennungi. Yo tebagitunuulira. Kati bwe nkugamba nti tovuga motoka ng'onywedde oba ng'otamidde mba ntaasaani. Oba otaasaanze. Kuba bw'ogivuga ng'otamidde n'otuuka ali n'okola accident n'ofa. Poliisi si yeefudde. Nze nfudde. Ng'ate bwe nkugamba siba seat belt ondaba ng'omulabe. Abantu baagala kusiba seat belt ng'atuuse ku mupoliisi. Omusirikale oyo yantama. Omusirikale oba mugamba akasajja. Akakazi ako bannange kayina olugezigezi. Waliwo obusajja. Obukazi tebatera bwogera bagamba obusajja bwo buli wali maaso. N'asiba seat belt owa boda n'ayambala helmet ntero bala nengayi. Kakati helmet ajambalidde poliisi oba seat belt agisibidde poliisi. So abantu balimo okutunulira poliisi mu side embi. Yeerabira obulamu bwe nalowooza ali mu kutaasa omusirikale ali kuko. Kati Katonda ye yatuteekako omukono gwe nti omwana wange tafa mukwate asibe seat belt. Mugamba yambale helmet. Kyovala nakugambye nti poliisi mukono gwa Katonda wano ku nsi. Ate kenfunye gwe naakuvaako. Olaba omukono gwa Katonda nga gundi wano. Kati bwe nkugamba tokola kino manya Katonda ayogedde. So kuba kuwuliriza tulina ate okubawuliriza n'obbawo ekitiibwa n'obbaagala ennyo kuba mututaasa. Bingi by the way ebiseera ebisinga bingi byakutaasa. Mu kifo ky'okutunuulira ekibi nti poliisi embonyaabonya tunuulira ekirungi ekiva mu kubonyaabonya okwo gwe kwoyita okubonyaabonya. Kisinga oleetera bano abantu okuba nga bakyawa abasirikale n'okubatya kozulwa nzira bwe ntunuulira bwe nti amayinja nga afande. Lunundi ogwasooka okukulaba nagamba gambe hayi afande. Awo ekyo kimala. Manyi waliwo olulu namba. Kakati gwe lwaki wali onti. But never be friend a friend. A soldier. Kati noga so kati natula ngamba afande. Gwe ngagwe kikyotya ku poliisi. Ku poliisi. Nze bigambo byempulira ne bagamba omusirikale taba mukwano gwo era asobola okulwana nga. Kati olaba nti obiwulira buwulizi. Naye tebikubangako. So omuntu omu ayinza okubuulira enjiri egamba poliisi si nnungi. Okiraba? Kati naawe atalabangako ku bubi bwabwe n'okola ki? I hope I've used the right word. Atalabangako ku bad side of them. No preaching at the same gospel. No preaching at the same gospel. Nti abasirikale. Naye ky'oba omanya nti abantu tebaagala kumugamba nti kola kino. Kola booti. Kati nga gwe nemala nenkugamba kola booti nga tokyagala onkyawa. Naye nga nze kyenkugamba manyi kigenda kutaasa. Kyovola temutwagala naye mujja twagala lwampaka. Mutwesibyeko. Mujja twagala lwampaka kuba tulina otaasa obulamu bwammwe. Tulina obagamba ebibataasa, tulina obakolera ebibataasa. But you look to be a good person. I don't know. Anyway, Afande Maria, at one point or the other, mukyala munyumya nnyo. Afande, tugenza okutuuka wano olunaku olwaleero nga bannayuganda naddala abawangaalira mu urban areas nga bwe tulaba Kampala ono nga balimu okutya. Waliwo omuze oguzzeewo ogwa, should I call it thugs,
obubinja bw'abantu abamenyi b'amateeka abakuba abantu ne babanyagululako masino gaabwe busawo biki ne bamaliriza nga abantu bano bavudde mu bulamu bw'ensi eno. So kati twalaba ku waliwo omuvubuka ono yali omuzannyi wa rugby Sydney bamukuba in a violent way n'amaliriza nga afudde. Tewayita yadde myezi ebiri twalabye ne Owori abadde kapiteni wa AC Villa, musajja wattu naye muvubuka muto yabadde ava ku bibyokola training ye ng'omuvubuka atambula okudda ewaka, abaye ne bamugwira ne bamukuba. Bambi n'amaliriza ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kye tuyinza okusooka okwebuuza afande, kiki ekireetedde obumenyi bw'amateeka buno okulaba nga bweyongera to that extent? Abantu ekisooka ddala emitima gy'abantu gigubye. Migumu mikyafu. Emitima gy'abantu mikyafu. Nga bw'owulira nti muntu tayagala poliisi, omuntu asobola okunsanga wali naye nankuba nanzita just because tayagala poliisi. Kati abantu bafunye emitima emikyafu egyo nti bo basanga omuntu ne bakusuubirako kubanga olina ka iPhone oba ne bakusuubirako ki ne bayagala bakukube bakutte bakatwale. They don't mind about your life, bamindinga ki kye bagenda okujjako nga tolusi bayinza n'okukuba nga tokoze eki nga tolina musango. Kati n'ekirala abantu naddala ng'abo ababooda abata Sydney, ababooda be bantu bano abasanga omuntu ayinza ogamba hey bwabooda ne beekuŋŋaanya ne batandika okukuba, tebategere na kigenda mu maaso, tebamanyi nabbye naye just omuntu asobola okujja n'agamba oyo abbye akoze bikyawo ne batandika okukola ki okukuba, which is not good. Kale omuntu bw'abanga alina ekintu kyakoze nga mwagala avunaanibwe, lwaki temukwata ne muleeta ku poliisi? Lwaki muba mumwekwasisa amateeka? Gwe n'okwata omuntu gwe oze ocomplaininze uno omubbi ate gwe mwenyini oyagala kumwepanishingira n'omukuba, gwe mwenyini oyagala musalira omusango, gwe mwenyini oyagala kola buli kimu. Yegwe poliisi, yegwe complainant, yegwe prosecutor, yegwe kwegala no panishinga no buli kimu n'okyekolera. What kind of person is that? Poliisi lwaki weeri? Abantu balina okukwata omuntu ng'oyo. Kati nga Sydney teyandifudde mu mbeera eyo. Bandimukute ne bagamba katumutwale ku poliisi. Naye gyasigira emitima emigubi gye nkugambye, those dirty hearts. Ejjeko. Nti abantu bo banyumirwa kati okutta oba baliko ebitambo simanyi. Ebyokutta bannaabwe. So enaku zino omuntu bamutta nga talina na kyakoze nga just balina kye bakusuubirako ba just tebakwagala bwagazi. Naye abantu balekera awo emitima emibi egyo n'obutabeerako being idle. I think people are idle in their minds. Tebalina byaoccupyinga, tebalina oba byakola. People are just idle in their minds. Ayagala ebyobwereere nti bakusuubirako kubanga olina akasente mu nsawo ne bakwata ne bakuta ne bakakujjako. Ebyokukola bingi banange. Wealth creation yajja mu Uganda. At least omuntu asobola ku accessinga akasente n'abaako kyakola. Afuneyo akakadde ka PDM abeeko kyatandikako. Obeeko kyokatandikako. Abavubuka bannammwe nammwe mubasomeseko mu abali ku media and a biggest number bali ku social media. Bwe tubagambako bagamba babagoba ku kkubo tebakyalina we bakolera. Kyogamba abatabeera ku kkubo tebalya tebebaka. Abatakolera ku kkubo. Simanyi. Okolera ku kkubo okujjawo abantu ku kkubo teyandibadde ensonga lwaki omuntu takola. Kubanga nakyo kiri mateeka nti tulina okuba n'ekibuga ekikola ki ekiri smart ekiri clean. Ate nawe kyoba omanya nti abo abantu bwe babeera bangi ku kkubo n'obumenyi bw'amateeka bweyongera. So okujjawo abo abantu ku kkubo tekitegeeza nti tebabaagala. So kya eliminatingako ku muwendo gw'abamenyi b'amateeka. Kiba kijjako obumenyi bw'amateeka abantu abangi. Okimanyi nti osobola okuba ng'otambula mu kkubo omuntu omu n'akusindika anti mwenyigiriza. You are on a street. Ne mwenyigiriza omuntu n'akusindika n'olinya ennyaanya z'omuntu ali awo atundira awo. Oli n'akuba enduulu ne bakulinshinga mbu olinya ennyaanya z'omuntu. Oba otambulawo mu kkubo mwenyigiriza baakukutte dda mu nsawo.
So it doesn't mean, it is never an excuse nti abantu kubajja ku makubo, that's why they are not working. Abantu basobola okugenda mu byalo ne balima, abantu basobola okuba amatofaali, abantu basobola okufuna awantu n'ateekawo akaduuka ka cyakala n'atunda byatunda. Saboogera ekyo bakakozesa nga escape route. It can never be. Era tetusobola kakkirizayo nga excuse. So kati afande bwe tudda okuzina ensonga z'abano ng'abaana bato bali abakola gino emisango gino, nalabye abavubuka nga babazizaayo ku scene we battira Owori bwe bagamba nti ono n'amusamba kato kwe kumukuba. N'otunuulira abavubuka bano kiki ekireetedde bano abaana abato ddala bw'oyinza n'osanga mu kkubo nga totya kyokka ate ne baba nga beenyigira mu bikolwa binene. Byebyo bye nkugamba, enkuzibwa embi bakuzibwa bubi, balina emitima egy'obukyayi, balina beekyaye boka na boka, kwegamba bali awo ye atambula agweri adda eri, kyagwako kyekyo kyayagala okukola. Nze nsuubira nti oyo Owol okumuta kwali kumusuubirako oba nga akasente oba like a good phone oba anything, kubanga omuntu eyali ava ku training wali omusuubira kubanga alina ki, yalina era simu. So kati esimu just a phone, a mere phone okuttisa omuntu. So nga naye bwali omuvubuka n'agiremera. Ebyalo gye biri eyo birina amataka, abantu akatimba akakuba etofaali ka sentiment. Waliwo eyangamba ka 1000. Kale. Buno bwe bakola obwembaawo. Bwe bakuba amatafaali. Bw'ogenda ewammwe kale wewe guba mutwalo. N'ofuna eza PDM n'ogenda n'ogula obutimba n'okufuna akataka awo n'okubamu amatofaali tokola sente. Teri muntu asinga sente abo abaana bakuba amatofaali mu byalo. Nze ntera nnyo bagamba mikwano lwakuba sitambudde nayo laptop yange gye nakozesa ku campus nagigula mu blog ze nakuba. Era nengamba mikwano gyange nti ze sente ze nalyanga ku ssomero natunganga ngatto. Ez'abaana nalinanga abasirikale abo bana abasekyuliko bani abakolanga ku banka awo kumpi nga basula wamu nange. Kati nga mbakubirenga teddagala nzitunga. Okimanyi nti osobola ogenda mu kizimbe like this big buildings eziri mu kibuga n'otuula wali n'ogula ka polishiko ka mutwalo shoe polish, n'ogula ka brush ka 1500, n'osaba ka corridor in that building, n'ogamba nze njaga cleaninga ngato z'abagaga abayingirawo. Manyi sente z'onyuka nazo? Onyuka ne sente ezitali na za muntu asiba mu dduuka ng'atunda, because you have put in small capital, just buddebwo kutuula wali kupolishinga akagato, muntu n'akuwaayo 1000 n'akuwaayo 2 n'akuwaayo 5, ababagaga bagabana sente nyingi akuwa just ogenda okumaliriza ogenda okukunyuka ng'olina emitwalo gyegi 5 ne bwonyukamu n'ebiri omwezi emitwalo 6 wabi tolina na rent gy'osasula. So bano abaana beetambuza nga bakola ebikyamu boonoona abantu bata abantu, abo baana betaaga okweddako. Nga poliisi mukozeewo ekyokulaba nga mu eliminating obumenyi bw'amateeka mu society? Tubikolera ddala bingi. Emirimu gyaffe egy'okukuuma society tugikola. Tubeera awo mu patrols ne tutambula ne tugenda wano na wali ne twetooloola, kati abasirikale weetuli tuwera bulungi. Ne twetooloola okumenyawo amateeka, bw'otusanga omuntu ne tumulaba nga amenya amateeka, definitely tuba tukola ki? Tuba tunyuka naye. So abantu abamenya amateeka baleme okulowooza nti poliisi terina byekola, tujja bakwata era. Mulimu abantu abagamba nina omwami gwe nalabyawo, anyway tekyansanyusizaamuko, bamuyita Kalibala yabadde awo ku mukutu ogumu ku TikTok ng'agamba nti poliisi muleke tulimba nti mwakoze nnyo okukwata abantu bano, mubeera mubamanyi nga mumanyi bugurupu bwabwe, ne lwaki temubukwata ne mubugirawo ddala? Katulina those characters abantu abaagala okudifaminga poliisi, nga ye buli poliisi kyekola alina okukyogerako bubi, akiraba ene negative, okusiga obukyayi mu bantu abalala. Ye buli kimu akiraba negative energy. So buli kyalaba poliisi ng'ekoze ye akikola ki? Akiraba nga
ye taligambako nti poliisi mwebale mulina kye mukoze wabula ajja ku making sure nti era ataddewoko akagoye ka red awo. So abantu ng'abo temubawuliriza. Tubaleke. Abantu abo temubawuliriza. Kubanga era abamenyi b'amateeka tubakwata enkya n'eggulu. Ne bavunaanibwa ne basibibwa. So bano abagamba poliisi terina kyekola bo mubamma amatu. Poliisi ekolera ddala ku ground. Tukolera ddala. Ekitegeeza buno obubinja obuli eyo obumenyi bw'amateeka muba tebunnabumanya. Baba tebannabamanya era kasita we bakumanyira we bakukwatira. Baba tebajja kumanya nti oyo mumenyi w'amateeka wamma gira omenya amateeka wamma ogira okola by'oyagala ogira ota abantu. Kyo poliisi tesobola kikola. Tetusobola kubalabirawo nga batambula ne tubaleka. Tubakwata ne bavunaanibwa. So abantu babeere bagumu. Security weeri ate security egulugulu. Abantu tebalina kutya. Balema okuwuliriza bano aboogera mbu poliisi terina kyekola abanya poliisi ebyo temubiwuliriza. Ntambule mu budde bwange bwonna bwenjagala teri agenda kunkwatako poliisi. Security starts with you. Bw'oba olowooza nti kati ogenda tambula olina personal guard olina bodyguard omupoliisi akutambulira amabega. Kati totambula budde bw'oyagala mbu kubanga poliisi weeri etambula. Security starts with you. Weekuume wekka na wekka nga tolowoozeza na ku poliisi. Manya ssaawa z'olina okutambulirako entuufu eziri safe ne z'otalina okutambulirako. Ssaawa z'olina okubeera waka. Ssaawa z'olina okuba nga oligenze mu kukola. Naye kati abamu bamala n'okukola bye bakoze ne badda mu idling around, you move around, you are checking on friends. Obudde ne buziba n'otandika okutambula ekiro. So nga we mbagamba muleke okulowooza nti poliisi enkuumye ndi kutambula ekuuma ekifo naye wano wooli as an individual you are alone. Ndi nzekka. Kituufu poliisi ekuuma naye gwe wooli oliwo wekka. So teweeyibala. Saawa zino tuli wano. Kati toli kundaba. Siri mu poliisi toli kundaba but police is around. Va kunze gwoli naye kati saawa zino. Police is around. Naye kati right now nga waliwo ekikubaddewo. Oliyo nzekka. Oliweka. So nga tonaba kugamba nti poliisi enkuumye ndi wano poliisi enkuumye gwe weekuumye otya? Kitegedde. Weewale okutambula weka. Kati kansomese gwe ng'abalala bawulira. Nyinza kwekuuma ntya? Weewale okutambula weka. Weewale okutambula mu masaawa amabi, weird hours. Ziriwo ezo essaawa embi afaani. Kuva ssaawa 3 ez'ekiro paka ku makya ssaawa 11. Ssaawa ezo ziri a bit dangerous. Ekiro kino kyolaba Katonda yakiteekawo lwa nsonga. Katonda yatonda emisana abantu batambule emisana bakole emisana. N'ateekawo enzikiza ekiro abantu baleme okulaba beebake bawummule. Abalala ne basalawo bo bakole ki? Kati mwe musalawo kwebaka misana mutambule ekiro. Tukontanye n'enkolagana. God has a reason why he created darkness. Nti yali azikiza buli kimu. So that people can sleep and rest. Kati gwe kiba kikutambuza ekiro kyeki. Bwe guba mulimu nti okola kiro beera ku mulimu. Woli. Kubanga okola ekiro izoke. Emirimu weegiri egy'ekiro. It is okay. Naye oli mukuba ekiro otambula. Ne gy'olaga tolishuwa. Tomanyi nayo. Kati bwe bakusanga omusirikale nakusanga nakugamba gwe naenda wapi? Afande n'otandika okunanaagira. Jangu tugende nkusuze awali safe. N'akuteeka ku kabangali, n'akutwala ku CPS n'akusuza ku makya n'akugamba weeyongereyo gy'obadde ogenda. Akutaasiza oba akubonyaabonyeza? Akutaasizza naye lwakuba obuzibu bwe buyinza ova ku makya ng'agamba why?
soko sasule waneza kusuziza kati ekyo zitalimu n'amafuta police accommodation is free of charge. Nti bw'oba otambula ekiro n'ogamba nti naye gye ngenda ntiddemu, I think I'm not safe passing here at this time. Onoonya poliisi ekuli kumpi n'ogendayo n'ogamba afande badde nsaba nsuleko wano neeyongereyo enkya ku makya. Njagala wabeewo omuntu omu akikola enkya ku makya nkubira essimu aŋŋambe nti bansabye ssente za kuva ku poliisi kuba nasabyeyo obubuddamu ekiro kya leero. Njagala wabeeyo omuntu omu gwe musampolinga. Njagala wabeewo omuntu omu agende ku poliisi abagambe nti nsaba kusulako wano kubanga gye ndaga ndaba siri seefu kansuleko wano enkya ku makya bakusabe ssente. You call me. Awo wabaawo omusango. Teri muntu akusaba ssente ku makya. Just bannayuganda tutya buti poliisi. Kati bannayuganda mwe mugendera ku lugambo lw'abantu. Oli akyawa bukyawe poliisi naga eyo togendayo nga tolina ssente. Abajja kusaba ssente. Ye ssente ezo ze mutuwa ziriwa nze nga siri mugagga nga temumpa ssente. Nsaba toli mu position yezifunako afande nga gwoli wa ofiisi. Singa tuli bagagga nnyo. Ndi wa office kati muziwa baani. Afande zende temufuna. Nzenga tebampa ssente. Abantu baba singa ndi mugagga. Naye nkyane buli lunaku nfuna complaints apoliisi mutujjako ssente mutusaa ssente tubawa ssente togenda ku poliisi nga tolina ssente ebintu ng'ebyo. Naye tusigala nga tetuzirina muziwa baani oba muziwa batali ba poliisi ne mulowooza ba poliisi. Nga babeefaanaganyiriza. Tulaba babafaanana. Mulaba batufaanana. By the way, people should be careful. There's an incident of recent. Omuntu yajja mu office yange n'atuula kumpi nange awo ng'alina gwaza okulaba omusibe. Kati twali tutudde wamu mu office ng'ayambadde bulungi nga bw'oyambadde. Ne wabaawo complainant eyajja. Complainant n'ayogera ebizibu bye ng'oli awuliriza. N'ayogera ebizibu bye bwe yamala obyogera. Bwe twamala okukola bye twakola ne bye twayogera byonna. Bwe yali afuluma ono omusajja yamugoberera. N'atuuka wabweru n'agamba ku namba y'essimu tugenda kuyamba nze ne afande tugenda kuyamba. Now this lady assumed that ono omusajja nkola naye. N'amuwa enamba ye y'essimu. So the following day musajja n'amukubira essimu n'agamba otuusizaawo madamu baako kasente k'otuwaayo nno tukolere ensonga zo zigwe. Now this lady calls me n'agamba afande nti wange oli omusajja gw'obadde otudde naye wali ali kunsaba ssente mbu mulyoke musolvinga ebizibu byange. Kyokka ono yali yagenze nga n'okumumanya simumanyi. Jjukira naye yali aze kukola ki? Kulaba musibe. Nga n'okumumanya simumanyi. Ne mugamba tokigeza tobaako omuntu gw'owa ssente mbwa kusolvinga nsonga ze. Nze oyo omusajja yabadde atudde mu office simumanyi na kumumanya. So ye yamugambye nze nkola n'afande tugenda kusootinga gwe leeta ssente kola biki you know. Kati omuntu ng'oyo. Kati nga bwe tutudde wano tukoze. That's why I tell people nti omuntu bw'akusaba ssente before you pay that money baako omuntu omulala gwe weebuuzako omusirikale omulala gw'ogana naye bannaye bansaba ssente weziza biki baako omulala. Kati oyo omukyala singa teyaneebuuzako ye already yali akimanyi nti oyo nkola naye. Ne mugamba nti tokigeza kubanga wamulabye mu office yange mubeeramu abambadde uniform bokka. Kati oli yabadde mu civilian gwe lwaki obo ndowooza naye yeekengeramu n'agamba naye lwaki yabansaba ssente. Omuntu ono kuba omuwala yaŋŋamba nti yangoberedde wabweru nanzijjako enamba n'aŋŋamba mbu mujja kunyamba naye nsooke muwe ssente. So kati omuntu ng'oyo bw'akola ekintu ng'ekyo oli we yamusasudde jagenda agambe poliisi bansabye ssente sorting. So I assume tekya happen in my office, it can happen in another office. So mwegendereza abantu bemudiringa nabo n'abantu bemuwa ssente. Abamu bafere. Abasinga. Even in other offices leave alone police. Zino offices endala z'olaba simanyi ku internal affairs ezo offices ezikyaza abantu abangi. Nalabako recently ku internal affairs abantu abali basolooza ebizimba mu kibuga.
nga si bakozi baayo. Such people mulina okubeegendereza ezo offices ezikyaza abantu public abantu bangi bwabeerawo abafere mutera n'obasanga ku MTN ku Airtel offices ng'ebyo bangamba bali ku internal affairs jangu tukuyambe jangu tukolereko jangu tukole biki olutuuka bagamba mu passport y'effuluma mu nnaku 3 ojja bogifunye waliwo omusajja yajja ng'asasudde emitwalo 8 mbu bamukolere passport agamba yagisasulirawo wennyini ku internal affairs naye n'omuntu gwe yazisasula kati essimu yazijjako tamanyi gyali naye yamanyi nti yasasula ba passport aba officials abakola ku passport naye nga yazisasula omufere oba omuyiribi so kati ebyo bye tuyitamu bannayuganda kati ne services baziyiriba oli ayiriba najja ku poliisi afande ono mukwano gwange muyambe amuyiriba. Let me tell you another incident. By the people should learn this. Buli kimu kirimu babloka. Ne mu poliisi mulimu abayiribi oba babloka. Omuntu n'akuleeta ku poliisi nze manyi komanda gundi nze manyi DPC nze manyi ki najja n'akuleeta ku poliisi ne tukuwa free services ye n'akujjako sente. Ye weetaano. Olugira no anti aba yeerimbise aba yeeyise muki mu poliisi. So amala kujjako sente gwe n'ogenda ng'onyiize poliisi enzijjeko sente okusolvinga ekizibu kyange nga ne gye wazisasudde tabangako mu poliisi nga ne poliisi gy'okyawa tekimanyangako nti wazimuwa. Gwosigala weemulugunya naye tokiroopangako na ku poliisi kugamba nti munaayo omuntu yanzijjako sente bwe ziti. So kati ono omuntu afaayo nnyo okumakinga sure nti alemeza ku poliisi manaye muyambe omukyalo ono naye muyambe omusajja ono mumuyambe n'alemezako ne mumuyamba ne muteekako effort ne mumuyamba ne mukolera kyonna kyayagala ensonga ze ne zigwa naye nga ye yalidde sente kati oli ye agenda amanyi nasasudde poliisi to solve my problem. Nti awo poliisi yaawo bw'oba totaddeyo sente tebakolako. Kiraba. So abantu begendereze mu bye musasula mu sente mulina ne sente z'okwonona omuntu n'akugamba ne bakugamba nti free service gwe ne weeyongerayo okusasula. Ebanyanguyirizeeko. In corruption oba in bribery oba in extortion oba in whatever case it is concerning exchange of money. Nze naawe nzaalidde naawe ampadde ffene eteeka litukwata. Kati afande singa nzija mu office yo ne bakuba enjagala onkolere naye afande kankuweyo soda gije emitwalo 10 nza akuwadde nina omusango naawe alidde olina omusango. Oyinza okuba ng'olizimpa ng'okimanyi olina gwe wanyangalanyiza naye ng'olizimpa kunzibya amaaso neme okunenya neme okuwuliriza oli eyandibadde complainer. Ne mu Bible mwekiri nti bw'obribinga omuntu obeera oli kujjawo justice. Okitegeera kati ate gwa bribinga you who is bribing gwali worse. In fact bandibadde bakwata abana aba bribing. Jangu ompa omusango gwoŋŋambe nti afande nti kino nakyo kino nyamba biki n'enkuyamba byenkuyambye n'enkuyamba bw'oba owulira ng'oyagala kumpa ojja ng'amaze okusootinga ekizibu kyo n'ogamba afande thank you. Eyo tebanguzi. Thank you. Nina ne doctor gwenjagala. Awo ng'owulira osiimye my service. Ate ne bw'oba tosiimye it is okay. Nina omusawo yajanjaba muganda wange. Nali mulago nga afunye accident. Yambi doctor oli yanfaako nnyo. Awo ku neuro ward is it ne doctor oli bambi yali afaayo. Yampulira njagala simanyi oba ndiddeyo ne musanga. Njagala at least mukwatireyo mugamba doctor genda onywe hiyo chupa ya soda nywa ka soda au maziziza musango mba musiimi oba osiimye ubwo si musango naye bino afande kwata emitwalo 10 tokiriza byakugamba tobikola ki tobikiriza. Oba noja kwata afande emitwalo 5 njagala omusajja oyo omusibe abeereyo mwaka mulamba naye ng'ogwosiba even innocent. You are convincing this person kusiba omuntu ali innocent. Ne bakola file etali ntuufu. Kati ebyo mwe abajja ne sente afande kwata nyambo nsibira omuntu ono biki omuntu go tempting yasuze enjala. Stop tempting us by the way. Ndi mukambwa awo. Stop tempting us. You are tempting me with money oli kuzimpa by force ngatewo kimanyi era sizirina oli kuzimpa. Nawo omwana wo fees amwagala. Wazikwatidde wodda wazitutte.
naye singa ojja nga to frontinze sente nojja nogamba afande nina ekizibu ekiti nyamba nga to frontinze sente trust me omusirikale agenda kukolera bulungi. Bakukwata ku luguudo okoze traffic offense omusirikale aze okugamba ensonga gye wakoze wamukubye edda sente akusanga oyina kasita kukuba omukono bwati before he explains to you ensonga z'okoze wakute mu wallet wamuwadde sente. You have not even known lwaki akuyimiriza lwaki akugambye nti oba kugambye omusango oba oluusi ayinza n'okuyimiriza nga ayagala kubuuzako oba ayinza n'okuyimiriza n'akugamba you have a nice car. I've appreciated your car. Thank you, bye. Goba wakutte dda mu nsawo nti afande nga tonnaba nakumanya lwaki akuyimiriza wakutte dda ssente omuwaza ki yazikusabye. nze manyi okuba oluusi ne sister wange kiringa okuba ng'olina enjala omuntu najja n'ateeka emmere mu maaso ogirya oba ogireka olya bule kati lwaki oba oleeta emmere ate ng'okimanyi omuntu gw'oleetera emmere era agyetaaga ina ogirya. So abamu mutuyimiriza tubuuzaako nze n'afande lumu amanyira okukwira kajanaga owaayo ogamba otya netondekedde soda wange ne musaagamukko oba olyawo n'omulengera noga afande soko gye okugamba nti tondekedde musoda wange awo muba oluusi mwemanyi muri mu kusaagamukko ate bw'otazimuwa era it's okay bye pastor weraba nti afande soko gye wano eno leero wafunyeeko ku soda nti n'omuwaayo kati eyo gye muloopera poliisi nti yalidde enguzi naawe eyagiwadde guba musango tugenda ku mpingo zeezi. Okay, so kati waliwo omukwano ogw'obwa Sseruganda naye ate waliwo ne wano okuwa enguzi ng'oyagala bakukolere gwe kyokola ki kyoyagala. Kye nakugambye nti oba ojjawo justice oli omuntu omulala aleme okufuna justice. Kati awo weewali omusango. Awo weewali omusango. Sinakusaba ssente wazimpadde. Lwaki tombulira ebizibu byonna embisootinga n'ozimpa kale ng'osiimye naye bw'oba neera nga tozimpadde it is okay. Abantu bayiga ekyo. Afande waliwo ekintu ekirumya abantu omutwe naddala ate mu ofiisi yo yennyini baga poliisi egamba tukolagana ne poliisi ogiyambeko yamba poliisi naye kuyambe naye ate afande omuntu wa bulijjo akoze atya okuba nga akolagana ne poliisi. Okolagana ne poliisi omuntu wa bulijjo talina kye yeetaaga okolagana ne poliisi. Okolagana ne poliisi is having good relationships nti toyina mwaka akagamba nze so agenda ku poliisi bajja kunkola kino. Okolagana ne poliisi kwe kuno nti bwe boolaba ekikyamye ekigenza obubi you're willing to call n'okubira omupoliisi n'okubira poliisi yonna enamba za poliisi zonna zibeera buli wamu ku internet kweziri hotlines n'okuba n'okolagana ne poliisi n'oloopa nti banaye wano waliwo kino n'obawa information wano waliwo ekitateredde banaye muyambe wano bweti n'okolagana ne poliisi. Naye bw'okola ogw'okukyawa poliisi omwana waka bw'aba takwatagana ne taata oba maama aba atya okumusaba kintu kyonna. Mwana bw'akyawa bazadde be buli kimuwaako kyonna atya obbagamba. Anti bannayuganda balina okutya nti poliisi yo bw'ogigamba egamba jangu ojja tuyambako mu kunoonyereza. Kati kiba kibi okuyamba mu kunoonyereza. Naye ate oyamba okunoonyereza ate nga bakuterese. Mukutereko banaye okutereka omuntu simanyi nga bwe mukitwala. Afande lwaki ffe bwe twewaayo ne ngamba nti afande nenkugamba ngabba nenkugamba nti hambuulira kiki ekyagenze mu maaso nti yakoze bwati ne bwati nti ye yabadde ayambadde atya yadde ayambadde esaati ya white kasibye tayi ya black kati n'akola bwati ng'awogamba kale jangu ojja tuyambako mu kunoonyereza. Awo ffe we tusinga otya awo we tusingira ddala okutya. Nze kankubuulire kino poliisi okugamba nti jangu otuyambe mu kunoonyereza tekutute luzira obeera oli luzira oli awo kubanga luzira oba mu prison ene prison we wantu woyinza okutya ogenda nga abanaye bwengende luzira nyinza obutakomawo era n'abantu abagendayo bakola ki. Now okugamba nti beera wano otuwe information tekitegeeza nti bakutulugunyiza. Baba bakutulugunyiza oba ozigyeko rights zange ez'okutambula
okola ebyange ebirala. Oyinza okujja okumpa information omanye ennaku zino ababbi bayiga kimu amala kubba n'abanga yajja okupoliisi okuloopa kati fe poliisi tulina IQ yaffe osobola okumpa story nendaba ng'eyo story gw'ogirimu yegwe main actor. Osobola okumpa story nendaba ng'ebyaddala story gy'ompadde wagirabye bulabi. Omanya nti kati kino eno Deni kyaŋŋamba yakirabye ya participatinze oba kino yakibaddemu. Omanyi abantu benyumiriza mu kulimba naye okulimba kuno tosobola kumaintain. Trust me. Hey. Mu story gy'oyinza okumpa nemala naawe an hour and you tell me a story or you give me information, I can easily tell nti wanalimbye wanayogedde ekituufu. Waliwo wootuuka mu kwogera omanyi Katonda alina engeri gy'atutondamu. Bw'oyinza okwogera ne bw'oyogera obulimba tosobola kulimba for a full hour. Oyinza okwogera n'obaako w'oyogera akatuufu. Kati nze brain yange clickinga somewhere neŋŋamba this guy participated in a thing though he's reporting. Otunulamu n'ogamba newankubadde naye kano. Kati bwe nkugamba nti ogira obeerawo kumba njagala okateekeko cream nti kano kaabadde bwe kati kwogere bulungi nga bwe kaabadde. Not everyone who complains at the police abeera nga gwa complainingako yeyazza omusango. Abamu ajja ku police ocomplaininga ne ogenda okunoonyereza oba ogenda kuyita the other party n'osanga nga ye mwenyini yeyaguzizza. Omuntu kati nga bana beevuma online ajja n'akugamba hey banvumye bankoze biki afande laba videos zino laba audio zino owuliriza banvumye bankoze biki sorry noziwuliriza noga katuyita oli eyakuvumye n'omukuba esimu najja bw'atuuka n'akuwa ono bye yamuvumye nga yetanamuvuma osanga ono nga gw'owulira ng'oyagala n'okusiba. Ogenda okuwulirizaamu ng'ate ono ye ate kye yakola kiri wasi. Si buli ajja okwogera ku poliisi kwesookayo nti abeera innocent. So be kibeerako ne bakusanga nga wabadde participant. Be bagamba mbu natutte information ku poliisi ate baakutenze. Ne batiisatiisa abalala. Ffe ne tutya okujja. Ne batiisatiisa abalala, but that's not the case. Jangu oyogere bye walabye obyogere bulungi nga tonanagira nga tolimba nga toyina byokola nga toyinaamu byotali sure ate toyogera byotali sure. Me I always prefer nti bw'oba oleeta information beera sure. Naye bw'oleeta information ng'oyogera byotategeera nti nalabye nti ye kyabadde mu budde bw'ekiti nti kyekyo. Kati waliwo n'abantu aba specializing mu kulimba poliisi. Nga bo mu kulimba poliisi nga ye ya specializing mu ekyo ayagala abeere ku police station awo yeetoloola mu offices ayogera kino nakiri ayogera kino nakiri naye nga bya bulimba. Be bayiribi benkugamba. Abayiri ba poliisi. So such people, such characters nabo tubamanyi. So abantu bakyejjemu nti bwe ntwala information ku poliisi bansiba. Twalayo information eri genuine etalimu bulimba olabe oba bagenda kusiba tebasobola. Bw'otwala information eri genuine poliisi ekolagana naawe. Kolagana naawe. And telling you nti katunoonyereze nga bw'otuyamba baba tebakubonyaabonyeza. Afande nga poliisi mugenda kukola mutya okulaba nga mukendeeza mob justice mu society? Mob justice, first of all, it's not mob justice. It's mob action. Mob actions. It can never be justice. That's what I'm saying. Never. I don't even know who generated that word. Mob action. Tesobola kuba mob justice. Abantu balekera okwepanishingira okwewoolera bakiyita kwewoolera. Okuwoolera as in
punishing for or yourself. revenging Kwewoolera kale kwewoolera nti omuntu bw'osanga omuntu akola ekintu oba akoze bubi mukwate mutwale ku poliisi amateeka gamuvunaane nga bwe galagira twala ku poliisi amateeka nga bwe galagira gakole ki gamuvunaane tolina buyinza tokkirizibwa teri tteeka likuwa buyinza kwata omuntu n'omwekubira kubanga alina kyakoze kati bwe bakukwata my friend olina okubiddamu bulungi mbufe ekituluma omuntu mba mwakamutuusa ku poliisi yabasooka n'ewaka poliisi ekola ng'amateeka bwe galagira poliisi eragira nti tulina kyetuyita 48 hour rule nti beyond 48 omuntu baba bamuwadde bond so omuntu abeera akoze omusango ne balaba nga he deserves the bond of course bakola ki baba balina ogimuwa kati waliwo bano abaleeta omuntu ku poliisi nga aze kumulopa ayagala mumusibirewo there and then mutwale luzira amateeka si bwe galagira omuntu ono bw'abanga investigations tesobola kugweraawo baba balina okumuwa bond adde waka asobole banoonyereze nga bw'alipootinga ku poliisi bakuwa akakalu ka poliisi odde waka obeere ng'olipootinga naye nga bwe banoonyereza ku musango ogwo so ffe tukyejjemu ekyokugamba nti poliisi bwe tugikwasa omuntu nga bamuteerawo kati katumwekolereko kyo si kirungi ate kimenya mateeka temuddamu kikola akikola yenna ajja kukwatibwa avunaanibwe afande njagala okiriyalinge kano is a police bond free for free or free and free yesterday today and tomorrow forever and ever bwe ngenda ku police ng'omuntu wange akkirizibwa okuweebwa bond bagimuwa ku bwereere 48 rule hours ekola ddi sawa yonna nti omuntu yenna bw'aba mutwala ku poliisi okunoonyereza nga tukweredde awo baba balina kumuta ku kakalu ka poliisi ye bond buli muntu yenna alina right eyo so tekiriiko omuwanvu n'omumpi omunene n'omutono buli omu ali entitled to bond mulimu emisango egitakuweebwako bond emisango egyo era bamakinga sure bakutute mu kooti mangu ddala nsaawa 48 baleme okutta oba oli awo bayinza okusuubira okulaba nti bwe tumuta ayinza okubula ate nga yaziza omusango gwa nagomola so I'm making sure in 48 hours you are taken to court kati kooti yesalawo oba bakuta oba bakutwala luzira kooti yesalawo afande mabegakaawo otugambye nti ekireetedde abantu bano okwongera okukola ebikolwa ebyekko n'emisango egyefaananyiriza bwe gityo kwe kubeera nga balina ekko ku mitima gyabwe manyi nze ndi musajja eyeddira endiga naye last year 25 Feb omukulu w'ekika ky'endiga baamutta so jo baleese lujja tabula eyakkiriza na convictinga nti ekituufu nakola ki natta namutunuulidde ng'akaaba amaziga nga bw'agamba omulamuzi nti wekitiibwa omulamuzi mbadde nsaba bansonyiwe kaakati ekibuuzo kye neebuuza nga nze munnayuganda oba ali concerned nti bana abantu abakola bino nga beeyongedde nnyo naddala mu myaka gino gyokka tulabye abantu bangi abase bannaabwe gy'emitima emibi gye nakugambye giguba mutima mubi kubanga omuntu ne bw'omuta are you going to live his life? Never. People are just bad hearted. Balokoke badde eri Katonda. Afande oli mubuulizi wanje. Abantu balokoke badde eri Katonda okuta omuntu you are not going to live that life.
amaka gabadde asulamu togenda gasulamu abaana balina tebagenda kuba babo omukyala we tagenda kuba wuwo ennyumba ye tegenda kuba yiyo. You can never live the life of that person you have terminated. So abantu balokoke badde Katonda. Twina mu mateeka kye bagamba omanyi ne bwe tugoberera amateeka gatya gateebwawo wano ku nsi naye nga tetumanyi Katonda byonna zero. Etteeka erisooka lyeryo erya totanga ate gwe osse naye ate otulaze nti ate gwe obulamu bwo bwagala nnyo weetonda osaba n'ekisonyiwo munsonyiwe naye gwe watta nakola ensobi okiraba munsonyiwe nakola ensobi lwaki tewagirealizinga before you kill someone nti eno nsobi gyengenda okukola naye otuuse bakukute bakusonyiwe. kati awo bayibuli siweeviirayo nti alisa munne ekitala. What you sow is what you reap. Kyosiga kyokungula. Oyagala bakusonyiwe ate gwe watta okufa. So abantu ngabo beddeko abantu beddeko ne bwe tukola tutya nga police naye abantu bwe bateddako mitima gyawe ne bagirongoosa a clean heart tebajja kuva mu kutaba bagambe mugenda bakwata abo bonna era tubakwata bakimanyi bulungi tubakwata era tukyabakwata era tujja sigala nga tubakwata kyo bakimanyi. Waliwo omuntu atanga kimanyi nti police tejja mukwata tubalaba nga badduka ne beekweka gye beekwese ne tumala era ne tubajjayo omulaba ye yeekweka atya bagenda kunkwata bagenda kunzita olaba ye atya okufa okiraba kati lwaki aba yeekweka naye era nga bakwatibwa ate bakyakwatibwa poliisi ye erina okukola ogwayo. Okay. Anyway manyi afande onyumira engeri gy'oli omukakkamu gy'oli omugonvu bwe nkutunira neebuuza naye afande ono ddala musirikale oba ddiini ye yakuyingira ennyo mu mutima ng'olina ekisa kingi. Sirina kisa but you're just a profession. I'm a professional police officer. I have trained, I've done so many trainings and I have personal life experience. Omanyi okwambala ekyambalo kino is not what makes me a police officer. What makes you a police officer? What makes me a police officer is your brain. My head, my brain. Oh. Nsobola okuwa ekyambalo kino nawe n'okyambala ne bakuyita mu police. Naye what do you do as a police officer? Kyekimatalinga. So nze byenkola oba byenjogera oba ebigenda mu maaso in my life is not because I'm a police officer. I'm a concerned human being. Oh. Nekale afande kansooke mbuuzeemuko kati ne kano. Oddayo kewaka n'ofukamirako ko omwami n'omuwa ku kyokulya. Ewaffe gye nzaalibwa. Temufukamira. Ewaffe gye nzaalibwa. Tetufukamira. Era abasajja baffe bakimanyi. Pozi bw'ofumbirwa Omuganda oba bw'ofumbirwa these other tribes. Naye ffe waffe tetufukamira. Naye respect buli kimu? Perfect. Oyina omuntu ow'enjawulo n'ali mu uniform n'omuntu ow'enjawulo ali ewaka. Muli banjawulo oba osigalayo gw'omu osigala oli afaani? Owawaka si afaani. Civilian. Obeera mukakamu. Naye wentuukayo down ndi mukyala. Layirako. Omukakamu nengenda mufumbiro n'enfumba sina mukozi waka. Nengenda mufumbiro n'enfumba n'enjoza ebintu kumakya nkeera kumakya nnyo n'enjoza engoye ze on my free time n'enzigolola. Nesine engalo z'afande nga zooza. Yes. Neziwaata emmere n'amasanda. They do. Wangi kyokka tebana abawala bwe tufuna ennaku zino akugambirawo zoli yangamba nze sooza enjala zange sizinaga tezigenda masanda. Tofumbirwa. Kubanga toyagala bikola. Beera wuwo oli ebikutta oli empogola bazita empogola. Ebitooke amatooka agatali mawaati. Agaleka ebikutta.
Bere uwo oyambale engoye enchafu olye empogola olire ku sowaani ezitali njoze obuliri ne bwotayala naye bw'oba osazeewo okufumbirwa nze tunulira bana balina obwala bwe bakola bwe bati neŋŋamba oba bano bakikola batya zera bw'oba ontwala nteraako ne maidi agenda okubikola bw'oba omuwasiza nga gw'osazeewo okutwala mutwala naye ate nze mwami wange nze nina omufumbira emmere nze nina okwoza engoye ze nze nina okuzigolola bwena omanya ayambala ki leero alidde ki anywedde ki byonna nobikola mwakulirawo bano abawala gye bataakulira abatalina yadde ejjinja erimu naye batukaabya batufukamiza kyokka ate gwonna g'ofukamira mwababikola. Let me tell you this. Never complain nti omukyala wo takola kino wamuwasa omulaba bw'oba oyagala akufumbira emmere n'akuwaatira n'akola biki towasa ono w'obwala buli bwe buti naye bw'oba omuwasiza n'akugamba njagala omukozi waka mumuwe n'akugamba nze siwaata amatooke geewaatire n'akugamba nze sooza ngoye zeeyoleze kuwa omututo omulaba afande kugwe kwesiva ndabika osobola n'okwogera naye n'omutuuza n'omugamba daamu gwe mwenyini me I don't blame those ladies I blame you guys who marry them tukola nsobi beetabeka so nga tonamuwasa sooka omutuuza nti njagala omukyala anampaatira ku ttooke ananjoleza ku ngoye anaakola biki akugambe yes or no bw'akugamba no ne weeyongerayo n'omugamba okay I will take you the way you are don't complain naye bw'agaana n'agamba nze sijja waata amatooke nze sijja kukola kino ate gwe ng'oyagala agawaata noonya n'agawaata kitegedde so abakyala bano mubawasa mubalaba so don't blame them ate don't complain ffe tubadde tucomplainingira ddala twebuuza ani abatabika mu bantu ba bulijjo ali amutabika mu bantu ba bulijjo gwe mu bantu ba bulijjo gwaki gwe oyo gw'olonze musanze lwa butamanya kubanga by the way kati olaba afande lwaki gwe oyo gw'olonze munaye face etulimbye bulungi bwa face nze mmanyi 90% of ladies agenda okufumbirwa omwami nga yamukyalirako kituufu oba nedda like woobeera n'akukyalirako n'akyalayokko naye abamwatirwa okyadde lwetuwasa wali obuzibu mupapa nnyo omukyala bw'akukyalirako very first time omulaba nga yeetalaatala akwata kano arranges the house n'alongosa wano n'alongosa fridge n'akwata buli wamu n'aleka ennyumba ng'etemagana ogamba yes oyo naasobola oba omukyala naye ono akyala ewuwo waka microwave weeri kuuka weeri fridge weeri buli kimu weekiri mu nnyumba washing machine weeri n'akyala no ordering emmere mu hotel manya oli ku kafu because the house ennyumba erina buli kimu meaning she's supposed to come there n'ayiiyayoko kale siikako ku bukuloni the easiest food you can cook siikako ku bukuloni kola kino kale toboobeza tooke kola simple foods serving naye okyadde waka it's not a hotel you order food outside and then omuntu n'adelivering emmere manya bw'abeera mukyalawo era mujja kulya delivered food nina mukwano gwe mmanyi omukazi wamukwera naga honey sinalya kati bw'oba ojja yitira ku sijja oleeta ebyokulya I don't know what you're gonna eat today but I think you should come with food meaning wali tokimanyi ng'omuwasa nti you are going to eat hotel food my goodness kyokka ate tuwasa tugikooye kati lwaki oba omuwasiza kati ani abatabika mu bantu ba bulijjo balina okubeeramu but you are supposed to tell her
bw'oba omusimye ng'owulira omufiirako mugane naye mwana wa my dear sweetheart manya ge mubayita ogamanyi nze njagala tukole bwe tuti I don't eat hotel food njikooye I want to eat kamere kawaka naye ng'oyagala oli emmere y'awaka ate owaasa high class na high class afande kuba once I talk about high class nandowoozeza nga ku bantu nga gwe afande alina amayinja kati singa oyimirira nabo emirizi wali omusajja nakubira sauti naye ate gokkakkana omwami wange bwagamba kino sikyagala amayinja sigajjukira nti nga yina kuba nze byontera nnyo bigamba bawala Minister Honorable Ruth Nankabirwa banye we waffe so lumu bye twali tunyumya n'agamba nze bwe ntuuke wa mwami Sentamu nzijjayo omukeeka gwange mu nju situla mu ntebe nenfukamira ne muwa akamere ne muwa ku mmere bulungi nenkeera omwami wange ne mmanya nti agenda kwambala bwati n'afuluma kyokka ate bano bannakabuga talina kyali afande tuwulira obusungu abasajja tufa afande mututaase abawala ennaku zino bafuuka kirala waka n'ofumbirwayo ng'ogenze kusireeyingayo si yetamu gye mukozesa basireeya ng'ogenze kusireeyinga waka buli kimu n'omwana bw'afuuka ye bannayo baba kikola batya nga bazadde simanyi kubanga tebagala nalaga nno nti bazadde tebagala omwana abeerayo n'abeera ne maid by the way bamu bahayalinga ba maid kati bambi basajja batu mwana ono omulala akola kati bambi basajja batu bana abawasa those slayers tayagala kuswala tayagala kiraga mu bantu adda mu nyumba neyegaliramu n'akyusa zipampa z'omwana n'akola buli kimu waka n'asirika because ayagala agende mu bantu because alina ka beautiful girl kalina bufiga bwako skin tekwatibwa kalina bino byakasoko byonna bwebo akaviiri kyekyo so musajja watu nada muli n'alumizibwa I think that's why some men even die early nada muli omutima ne gumuluma talina kyana kikolera because ayagala kuba next layer kati bana basajja batu kati nobeera muli nobeera tokyaddi n'olwala alsa n'olwala pressure n'okola biki I think that's why abasajja bafa mangu bo bafa ebintu bibalumira muli ne bakisirikira because tayagala kola ki tayagala kivaamu oba talina bwakivaamu oba talina kola biki naye nze kyemanyi kyentera ogamba abasajja nti omukyalo owuwo goyagala abeere mukyalawo waka kuzaalira abaana muteminge from day one omulabe muteminge make her what you want your wife to be Baila omukyala not being your wife but being a mother of your kids omukyala osobola omuteminga baila omukyala osobola omuteminga ne these days kintu kimu kumugamba ezenjala sizaagala ng'akugamba wankwana nzirina nanti day one is when you start her n'otuukirawo n'omugala kino sikyagala nga tonamuleeta waka tonamuwasa n'akugamba ekyo ekyalo ky'ekiboga tokindeetako anti katoyo si mukyala gw'oyagala awo ng'odduka that is not the wife material you want kati nze nina naye mwe mulemerako kuba mubwagala they are beautiful they are beautiful akati tugenda kujja mu poliisi era bw'afanda abo abatoototo era kati nze ogenda fuuka Nazaala obuwala bwange buleke ono Nazaala wuno agenda tuwayo akakyalo okuva mu poliisi nga uniform tusooka ne tujambula tusooka ne twamula uniform ne tugiteeka wali tekimwawula ku balala tekimwawula ku balala badde mmanye ewammwe yewasigala abantu balamu tekimwawula ku balala ask me why nti era osobola omuwasa ng'owasiza omupoliisi naye n'akufuukira ekizibu omuntu omulungi is the heart and someone who is willing to learn and someone who is willing to change naffe twandiyagadde tubeere ng'abo baslayers naffe tubeere ku high class tukwate bu iPhone tukole obwala bwe tuti naffe twandiyagadde but it's someone's heart if I don't want to live that life I don't want kati n'omupoliisi ojja kujja nti oyagala kuwasa omupoliisi naye akufuukira ekirala but marry a person's heart
oba behavior omuntu gola kubanga n'oyo gwotunulira no nga sileya osobola omukyusa. Others do it because they are there teri abagambako. Naye waliwo omuwala gw'okwana ng'oyagala muwasa n'amanya nti kati ekiseera kituuse ekyokuva mu bwa Slay Queen, I become now a wife, a mother. Drastically n'akyuka. Okay. So it is someone's heart okusalawo nagamba I can change. I've been a girl, I'm now a woman, I'm going to be a mother. So I can change. So those people are there. Kati before you land into shit, yogera n'omuntu. Is she willing to change? Is she willing to become a wife? Is she willing to become a mother? Talk to the person. Mukola ki mu dating ebyo bemugamba nti I'm dating someone, what do you do? Si kwemanya na kwegamba kyo do's and don'ts. Ennaku zino ate ebyo tebikyaliyo. Kuba kumugamba jangu nkyalire konti yensindikira ye 10 mpaya akakadde mpaya wa 3 nti ate kati soko je nze nsuubira nti mu dating byandibadde kwegamba do's and don'ts, expectations, biki ne mu planning kati bwe mumala okulaba nti muli ku same table then you go ahead. Olaba courtship twazivaako kati n'abaana mu makanisa tebakyakola courtship. Bagwawo yali esigalidde ajabuziraga musumba ono ye mwami wange nze ono musajja gwe nfunye oba mwagalo batoyagala nze simanye Katonda kyagambye kyekyo oyo wange. Anti social media ngekugamba it will end in tears. Abamu abaana babajina okugamba nagamba nti eyo nyiri ya musumba gyatubuulira eyalinda gumiikiriza. Katonda sooka yogere. Katonda sooka yogere nedda. No, but sometimes chovala obugumiikiriza sometimes bulungi. Obugumiikiriza bulungi. Osobola ate waliwo n'abalala nga osobola omutwala still nga akulaze nti mulungi n'atuuka eri n'afuuka kirala. Bannange ebintu bino byonna byetaaga Katonda. Nze buli kimu banjagala nakikwasa Katonda because people can change at any time. Waliwo n'ajja nga mulungi ate bw'atuuka waka n'afuuka kirala. Katusabe Katonda batujjire mu bantu ba bulijjo. Anyway, beyond the newsroom BTN Media and the exclusive mwebale kubanga mutulaba n'okutugoberera ndine Afande Maria. Afande nga tumaliriza bugambo ki obwo bwotayagala kulekayo bw'otuwa? One, abantu mwagale police. Nze kendabye gwe nnyongedde okwagala abasirikale era kati nze n'owa police tuli tuti. Ate gwe tuli tuti. Abantu mutwagale love police kubanga bwe mutatwagala mujja kweyongera okututya. Mutwagale tuli baganda bamwe tuli bakyala bamwe tuli ba husband spouses, we are a family. Naffe kino ekyambalo kye twambala tukyambala because we want to do the work and we want to serve you, but deep in the inner man is a human being like you. So nze ekibi kyonsanga nga nkoze naawe ng'omuntu owa bulijjo osobola okikola. So people should not keep on blaming police over one person who has done a common something. Nagamba nti kati oyo omulaba abapoliisi bwe batyo omuntu omu tatuvumisanga ffe abapoliisi abalungi gye bali ate n'abakola ensobi gye bali, but we keep talking. Abo obeera n'abaana nga baana mulimu abali stubborn, you keep talking to them. So we keep talking, let's keep interacting, twagalane, tujja basaavinga bulungi nnyo, tujja bakolera bulungi nnyo era nammwe mubeere balungi kuffe. Ebintu bitambule bulungi, eggwanga lyaffe tulibeere mu Uganda yaffe. Tugikoleremu, tugibeeremu, tujagale. Ate tugigagawaliremu. Tuyagalize n'abalala. Twayagalize n'abalala. Mulekera okuta abantu. It's not good. Ne Katonda mwennyini ajja kikunenyezaako musaayi ogwo gw'oba oyiye. Kale, oyabadde Afande Maria. Mayi Nazaala tukiriza kuva kati. Abantu wadde muwala ki? She's complaining. She's complaining. Agume. Tashiguma. Afande Maria Mayi Nazaala. Afande Maria. Mulokole munnange? Nga bitugase bingi. Ali so kind? Oh. Bintu bingi. Kale atakubira. Namba yange esimu kanjiba. Kale afanda bawena. 0705 22 50 20.
Okay. Aina ebimutataganyiza n'ebimutawanya. You're free to call me. Sinze nsembayo mu police, sinze solving ebizibu by'abantu, but I deliver the message to my bosses. Okay. Ne bakola ensonga ne basorting ensonga. So sagala onkubire ngo gafande Maria amalize ekizibu kyange. Wabula nkubira oba nsindikire ka message ku WhatsApp ngambe afande Maria, there's a problem here. I will deliver the message to the concerned officials. Thank you so much. God bless you. Ebikuluma bye biruma ne gundi. Naye ate okukozesa obusungu si kye kiyinza okumalawo ebyo ebikuluma. So bw'osalawo okutta munno olw'okuba oyagala akasimu, olw'okuba yakunyiizizza, eyinza obutaba solution ate kijja kuluma nnyo nga gw'ogabanye ku ekyo kye watuusa ku munno. Manyi Abaganda bagamba lw'oyagaliza muka kitaawo olutta nnyoko, ate ky'oyagala okuntuusaako gwe tewandyagadde kibeere yadde mu famire yo. So tufune omutima ogw'obuntu, tubeere bannayuganda abali responsible. Munnansi ali responsible ye munnansi afaayo eri ensi ye ne bannansi banne. Ku lwa Katonda n'ensi yange, BTN Media Beyond the Newsroom, gwe Mukotu Paul, bye-bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.